Nuts on the beat. Nkolanga Kadaama Ekinkoze sanga Kadaama Kubanga nakowo okudaga Kati bwe sikole malyawa Ngate nina n'obuvunanyizibwa Kolanga kalogoyi Nebimele bampa bya filiji Lwe banyize ne bakuba Yadde Zati nawe kani yagamba nti afuwa ya wanda oyagala nze ngende sebo nnoge ddagala ate era ndifumbe muwere ddala nti abisele ebisinga bamwe babawe embuzi babawerako n'omuguwa gwe yake embuzi gye batwalanga tekuli muguwa ani yakulimba nkuwe embuzi nkuwe n'omugwa gwoba ino bimuwa mukazi kale bwabanga yagambye nti nno mubonyabonya oluggi luggule talina beewaabwe ate no baba leka kwogera bwoti kuba nzize nkubuulira ensonga omukazi agumya abakazi b'ennaku zino tasobola kuguma abeeraawo ate n'ekirala abakazi abaguma tebatera kusangika oyagala atandike egenda eri mu bakazi bane batandike kufuuwa mmindi nti lubowa abakazi abaguma nnyina bangi kati oyo obugumiikize buba bumuweddeko akwate kuba agende ewaabwe oluggi luggule baba soka olinde kyoyagala okuŋŋamba omukazi agumidde mu buli mbeera talidde tanywedde nojjo mukuluusanye nti wafunye yagumira embeera leka naawe omukuluusanya omukuluusanya ali lwakuba kinkoze bubi nti ne omuntu gwe yazeeko gamba omu yagambye muntu mukyamu kati yabadde tasobola kuddaawo no oli bujje kati abatandika okugamba ensonga z'ekisenge ozitegeerako naawe obeeraawo wa muganda wo n'otuulaawo olinda lwe baguze ekyokulya lw'olya kyogamba nze siina musaayi gutambula musaayi kigu siina musaayi gutambula ntudde awo abaaba wange kati kankubuuze abako inayo bameka kati baba nze okyambuuza abako nze nga bw'omanyi nga mukulaba kwange okyambuuza abako nyinayo bameka gwerinda olabe nyina boyfriend wange Eddie sebalamu Desire kankutegeere bulungi tobanga ogamba ono kyali wange ono fake rap omuyimbi ate fake rap nze gwe mmanyi ng'omuyimbi yoyo Eddie sebalamu nga oli aliggwayo erinnya sebalamu wange mweyagala tweyagala ate kati lwaki oŋŋamba nti sina kimmanyi olwedde mba nkugambye nyinayo boyfriend oba okyabuuza tweyagala ekyo kitegedde kati ekirala amaka gange mugaveeko mubeere newammwe bwe ndibanga njagala okujja obbabuuzaako mbabuuzeeko ekitegedde ate n'ekirala bwe mulaba mama Peter ng'akomyewo ewammwe si gyafumbira emmere yange mumugamba akwate kubadde mu maka ge ebyo muddawo ne mudda mu ŋŋamba ezo ez'emmindi bwe muba nga mpozi nga mwagala muyigiriza mmindi kyogamba tufuuwa emmindi ate kati kemutandise okwogera ebyo ebigambo ebitali mu magezi walalabeyo omugagga afuuwa emmindi kale goveri ng'ogamba omuntu ngende ebweru abantu abamu balina empisa embi balina ebisiraani mubo nange mwendi kwegamba nange nina ebisiraani nedda sigambye mbuno oyina ebisiraani naye bwe kityo wekikyo kago tokiwulirangako bantu bameka bulijjo boogamba bagenda yesi bayinza okuba babyogera ngezo zibeera ngero kati nze nsuubira obba n'ebisiraani nange mba nkwagaliza bisinga maybe nga walina reasons endala naye kati gwe ekyakuyombya ekisiraba natuuka eri ebweru gwe muntu gwe nasooka osindikira message okunnyonnyola okutegeeza nze ebiseera ebyo nali nina obusungu bwange ogenda otya newankubadde nga wali ogenze kukola ssente funa mirembe kweyagalira mu ssente ogutali musango naye tosobola va buvi mu bbanga n'otaŋŋamba tisi nandikuwerekedde nekomya ku airport nze nenkisirikira ng'ekyama bannaye kati ebyo tubiveeko kasita nkomyewo era nze mmanyi oba wandyamu olukwe ekiriwo kiri nti nze nafuna dde omuntu omulala nakuvaako tokyanjagala nafuna omuntu omulala I moved on naye era nange si yegwe muntu gwe nali mbadde nkyalowooza kubanga mbadde nkusindika message zange wambulokinga toyagala kumanya kitegeeza nange mba sikyalina buddebo anyway ensonga enkubisizza essimu ebadde endala mbadde njagala nyina ensonga ze nawulidde waliwo ensonga Bukirwa ze yatugambye Nora ze yatugambyeko Nora yatugambye nti maama wo
ayagala kuloga Bukirwa. Nnyabo wange yafuuka ddi omulogo? Maama we ayagala kuloga Bukirwa ensonga. Ekyo toddanga muno okyogera kubanga tomanyi nze gye nvudde ne maama wange tomanyi na wajjanzije kuva mu buto bwange ng'atoba nange. Nedde ekintu kino njaga tukyogere. Noyita maama wange omulogo. Shadia oyina emyaka emeka? Kati ate emyaka ombuuza gyaki? Nkubuuziza ekibuuzo tekiddamu kibuuzo. Oyina emyaka emeka? Nina emyaka 23. Ebweru omazeeyo bbanga ki? Annange kyekimbuuzisa ebyo byonna. Okomyewo mu Uganda wali obeera. Engambo z'abakazi abafumbo, abakazi abalemererwa amaka. Ogambye oyina emyaka 23. Oyina kuba ng'onyumya ku bintu bikutwala mu maaso. Musajja kigwe ngenda okufumbirwa, ngenda kuzaala abaana bameka, n'alya ki nga ndi e Uganda, business kigye nkomyewo nayo. Naye toyina kubeera n'ezo mboozi ezitalina makulu. Evans toggwangamu embeera ya kuyombayomba ng'abakazi. Kino ekintu kye nkugamba kirimu ensonga. Kikulu maama wo gwe njogerako ayagala kutta mwana wa muganda wo. Ekyo okimanyi. Ekintu kino njaga tukyogere. Noyita maama wange omulogo? Maama wange. Sigambye nti mulogo. Naye nange nawulidde biwulire babingambye. Mulekere okuwuliriza engamba ezifaananako ng'ezo. Gwe bbanga liwabeera wano wajjanga n'obuuza nnyabo ng'akwaniriza ne mwemba siri wakugamba mulinde kagenze wali mu Stenseni ggulo oba butto n'asangawo n'enkusangawo ng'akusanyukidde akutegekedde buli kimu. Kati ova otya mu bbanga n'ogamba omuntu gw'olaba n'omutima omulungi nti ate yafuna dde omutima ogw'abalogo. Kakati Lubowa engeri gy'ompisa etiisa. Oyinza okugamba nina kye nakoze, oyinza okugamba nakusobezza, kiki ekyabaddewo? Ede wange amanyi saagala kukola kintu asimaze kifunako mazima gaakyo kugamba ekintu mala kinoonyereza nenkitegeera bulungi. So oli mukwano gwange. Kituufu tuli ba mukwano ate era sirina kibi kyonna kyensobola kukolera. Era wabaayo yagambye nti nina ekibi kye nakoze oyo ampaayiriza. Nze Lubowa ggwe wange sisobola kukusobya yadde n'akamu. Era ndi mu kwebuuza oba ogenda kuŋŋamba ki, ndi mu kutya. Ede wange tukuze ffenna. Kituufu ekyo tukuze ffenna era buli kimu tukikola ffenna. Kuba mbutuufu ebiseera ebimu nziraawo ne ŋŋamba oba oli muganda wange olw'enkolagana eyo gye tulina. Kitegeera. Era abantu balowooza tufaanagana. Buli wemba n'akava mu saaluuni ne balaba nga ffenna tusala style y'emu French cut. Bagamba nti oba ba Luganda bali ababiri abafaanagana abatera otambula bombi. Kakati njagala ombuulire amazima. Eggwe ne mwannyinaze muyinawo nkolagana ki wakati wammwe? Kakati omanyi kirungi n'oteeka ekintu ku plate omuntu n'akitegeera bulungi. Mwannyoko ki? Tomumanyi? Oyina bannyoko babiri. Alibwa ku bombi. Ku bombi oyagala kaani? Gwe njagalako. Ati bwe mwogera erinnya mmanya. Kale amanyi olumu gambuzaabuza omanyi amanya g'Abaganda bo gonna gatandisa na ddi. Desire omuyita otya? Obadde ogamba Desire. Kakati Lubowa kansooke nkwetondere. Ensonga eyo saagigamba. Naye kirungi omanyi siri muyayi, nze era siri muntu nnyo abakazi. Era bulijjo obadde ng'oŋŋamba tugende tukwanirize nga nze gamba ninayo omuntu wange omu gwe nkola. Eddie wange Desire omuyita otya? Desire girlfriend wange. Twagalana. Ogambye ki? Desire muntu wange, mwagalwa wange nange ndi mwagalwa we, twagalana. Mwagalana? Gwe ne Desire? Nze ne muganda wo Desire. Toyanze ebintu wabituwa twabiraba. Omunona ddi? Lubowa kakati tuli ba mikwano. Kati Lubowa ggwe okwana mbabazi. Kyogamba bw'anaakukkiriza ogenda twalayo ki? Obitegesewo byogenda twalayo. Kakati nange tukyayagalana, twetegereziganya. Desire alaba oba nze gaayo omutuufu nange ndaba oba yeye mutuufu. Kakati awo era nja kutuuza mu nkiiko ezo tulabe tukigadde tutya tufuuke serious ebintu mbireeti. Ne kakati ebintu obinsabira ku makubo bakyala mu kkubo. Kale kati kankubulira amazima Eddie. Saagala mbeere na mbeera mbi naawe.
abaana abo nga bw'obalaba ababiri Daphne ne Desire tuli abaana basatu Igwe Desire ne Daphne basatu so abaana abo ndowooza ninga kitaabwe kuba nze yasikira taata Igwe musika weewammwe kyemuva mwajja mwenna ku Kampala kati ebizibu byonna kwegamba obuvunaanyizibwa bwonna obwo Kampala gw'obutwala nzaabutwala so kati gwe okulaba Eddie gwe mmanyi Eddie oyina essaati 2 oba 3 ase bonna guzeeyo endala kati ziwera nga 5 Coconuts on the beat. Nkolanga Kadaama ekinkozesanga Kadaama kubanga nako okudaga kati bwe sikole malyawa ngate nina n'obuvunaanyizibwa kolanga kalogoyi nebimele bampa bya filiji lwe banyize ne bakuba nga n'omusala gulawo okutuuka madamu bosi emilimu wondetedde okikyawa kela nnyo ku makya kola butapowa ate n'otasima kolanga kalogoyi nebimele bampa bya filiji ekinkozesanga Kadaama kubanga nako okudaga bacunya Kadaama ne bavuma ne bakuba Kadaama musala baguma baka